Seggona ne babeera tebamuwadde kaadi bw'ajja yekko bwanna munigina asobola okuwangula. Talina kyasa ne bw'ajja nga yeeyambudde. Talina kyasobola. Seggona oyo okumanya mubi. Yalina ssente nga Paalamenti yeetaaga abantu abamanya amateeka obutuufu. Ate emyaka gy'abaddeyo amateeka agamanyi nnyo. Kati bw'ogajjayo n'otwalayo bano bawosimanya bawalukagga oba oyoziza n'oyanika mu ttaka. Obwo bumpi bwe bumubonyabonya. Paalamenti kasanga ebeerawo eri myaka emeka? Myaka mingi. Yabaddewo. Tebyagenda maaso nga taliiwo. Senga afa tunamujja Magombe nti tumuleete. Ago maalo na bukumpanya na bumpi yayimpawa nnyo. Myaka ana n'ekitebe kyagirema. Oli ne bwakuvuma obuvumi nti olinga ng'ekitebe kya movement. Oli abakuvumye nnyo. Ekitebe kirimu n'ebiku. Era buli bwe babeera ku press conference baba beetakula. Ekyabasalirwa kye kimu nakyo ku byafuna ssente. Basalirwa bw'aba asusse emyaka 45 yali badde ategeera nnyo. Ne bw'aba agaanye okutegeera Mungu amusaasire. Mukulu Isima Lubega Ekibibi abo muwulira erinnya eryo gw'otegeera butegeezi nti nno analysis wa politics yamulina obudde buno mu Uganda era bw'akwata ku nsonga n'agyogerako etuukirira. Yayogerako dda ku nsonga za ddiini oba wasaava emabega eyo ne muzitwala ng'ez'omuzannyo naye kati ebintu ate birinnye enkandago okubeera nti nno mu nkambi ya ddiini kirabika nti oluwombo ate lwazzeemu ekituli supu n'ayiika kati n'ayiikira buli omu ayagala mwejjako naye abawunyirira. Ensonga bwe tugenda otutandikiraawo muzikirize ate mwanirize ababuuzeeko tukwanirize. Kale obulamu bwe butyo mugamba mutya? Bulungi. Amannya abantu batolene ku salaamu. Banenze Isima Lubega Ekibibi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, ensonga etukunoonyezaako olwaleero y'ensonga egenda maaso oba olutalo olw'ebigambo oliwo wakati wa ddiini lwa wasaava n'abantu abalala be yakolaganako nabo. Nalabyemu musajja wa Kabaka Katumba yali akola ku BBS n'abantu abalala bangi nnyo naye nga lwetololeramu mulimu erinnya lya Mpuuga, mulimu erinnya lya Joyce Baagala nti yali financial minister nga yakwataganya eby'essente n'abantu abalala bangi nnyo. Era nga lwasinga okugendera mu maaso eddiini we yaviirayo n'agamba ekibiina kya Nuupu kugenda obeera omwezi ogw'omukaaga ng'akisudde naye n'obudde buno tekinnaba kugwa. Ensonga za Nuupu, Kibalama n'eddiini lwe wasaava wazirabirawo obudde buno oyinza zoogerako ki? Ekisooka nze eddiini Lubowa alina ebizibu bibiri. Sooka alabika mulwadde. Obulwadde bwonna mmanyi wabaawo obulwadde ne bukolemu okujjanjaba. Obulwadde obwo ne bwe guba musujja ne gukolemu okujjanjaba gutera okutabula omutwe. Kati yalwala obulwadde obudde buno muli ku bwongo ky'ogamba? Ddiini mulwadde era abafamire ye mbadde mbakoola bw'abanga abalina mwalizze ne mumutaasa. Ddiini mulwadde. Mwene embeera gy'alimu kati obudde buno kubanga ayinza okwetuga oba okwetta suicide ne yeewa obutwa. Ne bw'abanga famire gy'eri ndaajanira famire sibamanyi temumanyi n'eddiini ate kubanga alina obulwadde bwa mirundi ebiri. Ayinza okuba nga alinayo obulwadde obulala ne buno obw'omutwe. Nga buli obulala bwe butudde obw'omutwe? Ng'obulala bwe butudde obw'omutwe. Ddiini ne bw'aba ayogera omulaba nga alina ekimubulako ky'amaanyi. Ki ekimuleetera okubeera nti nno atuuka mu mbeera eno? Anti omuntu atuuka ekiseera ne yeenyiwa naddala obulwadde obwo teri bulwadde bwangu. Ne bw'aba ssenyiga bw'otomujjanjaba kukola ekintu omusujja bulijjo owulira nti omwana yafudde
naye omusujja gwamulinnye ku bwongo kiva mu kulagajjalira mwana. Obulwadde bwonna olina obudduukirira mangu. N'eddiini nze kye namulabyeko ateekwa okuba nga alina obulwadde bwa mirundi ebiri nga bwegasse. Kuba omuntu omulamu, ekyasooka nze nkolaganye n'abantu bangi, abamu bansinga n'okuba obulungi, be basinga n'obungi, ng'ate abamu bayise emikono gyange. Mbadde bali made in Isima Lubega. Nze mba metalinze. Ne buli oyitabikanga n'abantu ate biri obirekanga. Asawa jo obutakkaanya ebimu osirika. You have to listen. Oba n'owuliriza obuwuliriza. Si buli muntu nti gw'onootabuka naye ng'ofu, buli muntu gw'ali okolaganye naye nti bw'ofuna ekizibu otabuka naye. Tutabuse n'abantu naye abantu tebatumanya nti tutabuse. Nzina mukwano gwange nfiira bulago. Nali mutadde ne mu kiraamu. Omukwano nagufunira mu byabufuzi naye. Ate nze namutendeka n'ebyobufuzi. Ne katulika bwanangu. Nasirika. Naye nga nina bye nsobola omwogerako bingi nnyo. Kuba nze namuleeta mu byobufuzi, nze namutendeka mu byobufuzi, nga ne mu kiraamu kyange mwali, nga ne mu bakuza b'abaana bange mwali. Era mabegakawo nagenze ne nsattulula ekiraamu. Nkijungulula nga nzigyamu oyo okuba nnyinza okufiira awo. Ffe ne mu Busiraamu batugamba muli mirambo gitambula. Ffe Obusiraamu butugamba buli lw'ova ewaka manya togenda kuddayo. Obusiraamu butugamba. Kyova ffe mu Busiraamu tugamba nti if Allah wishes oba insha Allah nga Mukama ayagadde. Ne ffe Obusiraamu butugamba buli lw'ova ewaka sibula mpola oyinza obutaddayo. Naye abantu bangi naali badde mbaasa. Nga tetunagenda wala. Nze na first born wange naye namukweka ensi. Abadde kansala. Kansala waawa? Wa Mengo Kisenyi Parish. Abadde akiika mu Central Division. Abadde wa Nuupu. Bamumye tiketi. Kati ntandika okuvuma Nuupu. Muwalawo? My first born. Abadde kansala ng'ali ku kaadi ya NUP. Bagimumye. Kati ntandika okuvuma Nuupu. Era abantu babadde banninze ne bagamba Isima kyagenda okukola Nuupu. Isima kyagenda okukola Nuupu. Nanyiize, kyannumye, oli mwana wange, ate nange bw'abadde kansala mbadde mufunamu, ne nakkiriza. Ekibiina bwekityo bwe kisazeewo. Era waliwo abannu bamuwadde ensonga. Bo bamumye kaadi tebamuddiza kaadi. Koze kimala emyaka 5 gy'abaddeyo. Saategedde nenga baasi. Era waliwo abannumbye. Tusabulire Nuupu. Tusabulire Nuupu. Ne bw'oyagala ssente mmeka. Kuba oba n'ensonga. Tusabulire Nuupu. Naye mbagamba tukuze ffe. Ate tulina abalina otulabirako. Ate omwana wange bamu makaadi si yabadde ow'ekitalo ennyo mu Nuupu. Tabadde 10 ku kinne waakyo. Ate si yenkomerero. Muwala yafumbirwa n'okufumbirwa, nange muyamba, ne bbaawa amuyamba, n'omwana wange tali bubi. So katagenda kwesimbawo kuba namunigina. Nabadde mugaanyi mpoza najja Lwampaka. Nenze nga daddi we nadde mugaanyi ne munnange omwana yafumbirwa. Kati atalina kusooka kukwata kya mwami. Omwami ayinza omugamba nti nze ngenda kuteekamu ssente. Genda independent. Sijja kuyingirira maka g'abali. Nazaala ebyange byaggwa. Nange bwe mba mbaagala nsaba basabe. Wontutte nga wazibu.
omwana kasawa muzaala omwami n'amutwala omwami yavunaanyizibwako onokumwagala osaba musabi nina musaba busabi waka takyali wange yafuuka wooli guli taata wanjawulo abamu balinnya emmeezi omwana wange nze namuzaala nedda ssebo omwana yakula namuwerera n'atuuka e Makerere fe mu busiraamu bw'omala okufuna diguli genda ofumbirwe bw'oba oyagala ey'okubiri baawa akuzzeeyo era nze sigaba diguli yakubiri emu kasaagimala kiba kiwedde sigaba diguli yakubiri oba oyonoona genda ofumbirwe oba gwewezzeeyo oba baawa akuzzeeyo nze sigaba diguli yakubiri kati oyo omwana obuvunaanyizibwa obusinga bwa mukoddomi wange yalina okusalawo ate sirina mukaka kyomwana wange akole kino bw'ati bwe banaasalawo nga bba abaagalana kye banaakola ndi mabega waabwe bwetutta ku nsonga ya ddiini olutalo luno lulimu Mpuuga Joyce Baagala ne Medard Sseggona Sseggona ayagala kaadi ne Joyce baagala kaadi embeera eno ereese okubeera nti n'ebyama bivaayo tolaba nti nno ne bandibadde babwa kaadi wayinza obeerawo obuzibu era obuzibu bujja kubaawo ekisooka nze mbadde saagala Sseggona bamuwe kaadi emyaka 15 kiki yeerabira e Busiro East tolaba nti nno Mpuuga bw'abeera agenze oba osigazaawo abasajja abagundiivu mu byobufuzi naddala ku saidi ya Nuupu nga Sseggona Mwanga Kivumbi ya kito ya kifala Mpuuga yatusanga mu byabufuzi nga tebabimanyi ne Sseggona saffe twabazibikira mwali badde mubalaba lwaki muzibikira ba Sseggona abalala Mpuuga Sseggona Betty Nambooze Elias Lukwago Ssemujunganda batusanze mu byabufuzi Lukwago yajja awoza kangende mu DP gyenjagala yali talina kibiina Ssemuju yajja avuma FDC nga Ssemuju agamba FDC terina njawulo na movement omu ye Waswa omu ye Kato nze naliwo n'okukkiriza nti Ssemuju atuwegasseeko mu FDC ne Ssemuju yajja atuvuma okukamala obukamazi ng'ava mu mawulire ng'agamba FDC ne terina njawulo na Museveni omu ye Waswa omu ye Kato kati kambuuze kuba ekibuuzo kyennyini kyoyogedde baakibuuza Sseggona Sseggona n'agamba Paalamenti yeetaaga abantu abamanya amateeka obutuufu ate emyaka gy'abaddeyo amateeka agamanyi nnyo kati bw'ogajjayo n'otwalayo bano bawosimanya bawalukagga oba oyoziza n'oyanika mu ttaka obwo bumpi bwe bumubonyabonya Paalamenti kasanga ebeerawo eri myaka emeka myaka mingi yabaddewo tebyagenda maaso nga taliiwo senga afa tunamujja Magombe nti tumuleete ago maalo nabukumpanya na bumpi yayimpawa nnyo naye Sseggona gw'ogamba bw'abeera akiikiridde abantu b'emyaka egisukka mu 10 kitegeeza gulawundi agirina ekibiina kya Nuupu buli kimu kye beetaaga kirina kuba abaddewo mu struggle ng'awolereza Kyagulanyi awolereza ekibiina kya Nuupu kati tolaba nti nno kiyinza beera kizibu nnyo okumumma kaadi kuba buli kimusaayiza akirina Nuupu yajja kuzimba byabufuzi bangi bafuze ekisanja kimu tebabamye kaadi kati odire Sseggona gwe muwadde ebisanja ebibiri muba mumwebazaaki Nuupu eneezimba Sseggona yekka abo aboogera ebyo kati Sseggona yayimpawa nnyo ye Sseggona bw'aba ayagala gwenda okufuga agende ewaabwe Burundi
Burundi ne wayo parliament tumuteekako nti nno mulundi mumanyi nze mumanyi mumanyi netulaba nti nno ekibiina kya nupu kimwetaaga tekina we kimwetaagira ekibiina kya nupu kyajja kukola byalema balala kyajja kukola byewuunyo kyajja kumenya likodi kyajja kukola legasi kyova olaba myaka 5 kizimbye ekitebe kya buwumbi na buwumbi myaka 5 kiguze emmotoka 45 nga buli mmotoka ya miliyoni 5 myaka 5 kiguze boda boda myaka 5 kitumbudde bafuutu soja movement myaka 4 n'ekitebe kyagirema oli ne bwakuvuma obuvumi nti olinganga ekitebe kya movement oli abakuvumye ennyo ekitebe kirimu n'ebiku era buli babeera ku press conference baba beetakula ku kyaddondo oyinza okituulamu lwaki beetakula buli babeera mu press conference mbadde sikimanyi lwaki baba beetakula balina nabo ekitebe kiririddawa kiri ku kyaddondo n'oli ne bwakuvuma obuvumi nti olinganga ekitebe kya nupu abakuvumye ennyo ekyagundi kyenaalemu abakuvumye ennyo buli wabeera press conference baba beetakula ebikunga bibali bubi tolowooza nti nno Sseggona ne babeera tebamuwadde kaadi bw'ajjayeko obwannamunigina asobola okuwangula talina kyasa ne bw'ajja nga yeeyambudde talina kyasobola Sseggona oyo okumanya mubi yalina ssente nga nye tazimanyi muwendo ndowooza zino eza gavumenti ezitambula emisana n'ekiro n'atwala emmotoka ku Washing Bay bw'atwala emmotoka ku Washing Bay bakanabe bagenda okuggulawo nga tebazirabanga okasanga bazaalibwa esente kana aba asooka yajjako ba miliyoni 2 omwana ajjako miliyoni 5 bagenda okujja nga bagyeko miliyoni oba bajjako miliyoni 3 nga musigaddeko miliyoni ndowooza 6 naye kyamuyamba abaana bonna ne babakwata ne Sseggona bwe bakwata abaana omulamuzi yabagamba tubawe ekibonerezo ki Sseggona n'agamba abasibe emyaka 7 buli omu nejjukira tekuliiko Munankole tekuliiko Mukiga tekuliiko Munnalwanda bonna baana bawano okubba kibi era tukuvumirira ne Sseggona yali badde agamba abaana nti abange lwaki mubba ntubadde bubi temuddangayo okubba kibi never do it again gwe ekizibu kyo ki kimunnange nkooyo obwakanaabe weetaaga ssente mmeka nti bampeeyo miliyoni 1 nti nkuwadde 3 ate nzikuwoze buwozi bw'ozimaliza ng'ozizza gw'oyagala ssente mmeka tinjagala boda boda ya mmeka ya 5 gwe njikugulidde naye nkuwoza empole ne tokiddangamu nga abaana obata sente yazibajjako ate n'abasiba emyaka 7 oyo aba mukulembeze abaana abo baali mu constituency ye n'abasiba emyaka 7 era bali luzira kati oyo gw'oyita omuganda senga baali balundi yali basibibwa atyo naye abasajja abo abaludde mu byobufuzi si bazibu bakujjawo nga Sseggona Lukwago wano mu kibuga nawo ndabawo okulya n'okukomba essowaani ne Ssemujjuŋŋanda abantu abo bazibu bakujja mu bifo wadde tebafunye kaadi za bibiina abantu bali babiri abazibu abo okujjawo babiri bokka wano Lukwago na Ssemujju ndi wa Nuupu mpagira Nuupu njagala Nuupu ne musi tasobola kuwangula Ssemujju ne bwajjamu empale ekiraawo
kola tanaba na kusuubira nti ali muwandiikirawo ekitegerese mujju anti ebibiina mu binenya senga Nuupu ejja neegamba nti tulekedde Ssemujju ekifo nga tewali nteeseganya temaze na kutuuza nkiiko za kibiina mu kibiina muvaamu mmemba n'awaabira Nuupu effe tetwakkiriza mwamulekedde ngaani kitegeeza buvunaanyizibwa bwa kibiina okusimbawo omuntu wadde bamanyi tajja wa ekizakitire era ogenda owulira abantu ogaki bano bakimaki mu byobufuzi kati okugjayo Ssemujju oba okumulekera ekibiina kirina okutuuza enkiiko nga 12 ne kyebuuzaako ku batandisi n'abawagizi banne tubadde tubasaba olw'obulungi bwaffe enkolagana ya PFF naffe Ssemujju tumugjeyo ne gujjeyo kennyini atwala ekibiina n'akikuba mu mbuga z'amateeka ate ne mumuliyirira kati ate Lukwago ne yingini yasooka obakwemuddu era Lukwago mukodo Katonda ali agaba obukodo bwatuukira ku Lukwago Betty Nambooze Seggona Mpuuga olidde ne bubuna ensi yonna ne Lukwago wadde mukodo ni ensi eyagala omusajja oyo simanyi kyawaba ate nga mukodo kamala obukamazi ensi eyagala Lukwago bino obutambi bujja kudda mutugamba akasajja kabyogera bali mu ezo tulaba nti ajjamu akagulu n'akazunzazunza ne bwana bali mwezo w'amaanyi talina maanyi ge ku Lukwago wano Lukwago omuntu ayakamugezaako kasanga Kampala wabeerawo okulonda aliogu yamugezaako ate nga naye bamubbidde bubbizi baali bamuyita Peter Ssematimba Lukwago yafuna obululu 26,000 Ssematimba n'afuna 14,000 era lenje banne Lukwago yafuna obululu 26,000 Ssematimba n'afuna obululu 14,000 yokka yali yegezeza mu Lukwago era yali amunyweseza ku mazzi luli abantu baali bakyamwagala nnyo naye kati ebbugumu lisse Lukwago gwenjulya n'abagagga abakozesa abantu abannyo mu kibuga nga tebali ku sayidi ye nga bahaamu baani tolowooza nno akaluka kagenda mubeerera kazibu gwe Lukwago okumanye muzibu nnyo nze nali nga mu Itoda nga ndi dereeva wa takisi ng'ate ndi mukulembeze mu Itoda eyo yali ejjudde abantu aba yali ejjudde obusiraamu nga buli musiraamu yenna wa Itoda nga ne bw'ojja nti gwe Matayo nga tukusiramula ng'era bw'ojja oba oli kondakita oba oli dereeva mu busiraamu nga tukwagaza obusiraamu twasiramula abantu mu Itoda Itoda ng'ejjudde Obuganda ne Lukwago yagikuba ekigo ne tumanya nti agenze Lukwago yalemerawo oyo bali mwezo basaddaase musaddaake ebyobufuzi ebikomyawo mu byobufuzi tusaddaaka omuntu mbuuza musaddaaka genda omegane ne Goliath jasi n'ofunafunye chance n'omukuba tusaddaaka omuntu ne tukuwa omunafu nga tukimanyi nti tukuwadde omunafu ffe twakuwagidde genda tojja twekwata mu byobufuzi tuwagira omuntu mu nkukutu nerabayo bali mwezi gw'ogamba bukyatandika kwesimbawo buli kifo kibeerako ekisanja eki ate nga bulitawangulwangako tolowooza nno omusajja oyo si mwangu tannaba wadde n'omulundi n'ogumu ate bino byobwedda byeyita ndi inginiya kesi sejjudde ba inginiya nange kenyini nsoma bwa inginiya kesi sekoze eki nange ndi ku bwa inginiya nsoma nange sawa yonna nfuuka inginiya kesi si ejjudde ba inginiya
abakozi abasinga obungi mu KCC ba engineers abakola enguudo abakola drainage department emyala ba engineer beerere kati kyogamba kyabeera nagenda nga kyono omusiru munsonyiwe si musiru nenga nti ono alya mmere kibali mwezo Kampala yeetaaga engineer KCC eweza ba engineer omutwalo mulamba bakozeewo ki kambuuzeemu Lukwago kyanjawulo kikyakoledde Kampala mu bbanga lyamazeeko Lukwago asoozezza ssente z'omuwoomusolo nnyingi obubbi buli mu kitongole ekyo obunyazi buli mu kitongole ekyo ekya KCC obubbi buli mu kitongole ekyo babbisa kalaamu olina akola ddiiru ya kawumbi n'eyitamu walaba ekyava ekiteezi olidde walaba ekyakola kuti ddiiru ziri mu kitongole ekyo ne kalaamu tekikwetaagisa genda kukola nnyo gwedda mu woofiisi yo ku kompyuta kakati omuntu wa wansi eno ye n'afunamu kyo w'omu Kampala Lukwago byataasizza bingi nnyo ne ssente za gavumenti nnyingi ezikomyewo tegeeza ne gavumenti emuwagira ne gavumenti yagala Lukwago awo nga tuvuddewo papa atwogere ku nsonga essaawa yonna gye bagamba nti tandise indicators zitandise okulaga nti nno essaawa yonna gavumenti eyinza okukwata omukulu Kyagulanyi Ssentamu olw'okuba nti nno emisango egimuvunaanibwa giwerako naye nga n'omukulu wegwa parade yagenda mu maaso n'okubeera ati ne staging bwekavule era ng'abantu abamu bagenze babakwatakwata kyatandise okweraliikiriza bannakibiina kya NUP n'Abannayuganda okutwaliza awamu kwatibwa kwa Kyagulanyi senga abeera akwatibbwa gw'okiraba oti tekirina kye kijja kukola ate munnabyafuzi olina kusibwa olina kukwatibwa olina kutulugunyizibwa olina kutulugunyizibwa nze nti ekintu eki ng'oyagala Uganda ewunye omusaayi bamutte ekyokukwata Kyagulanyi tekirina buzibu basobola omukwata eggwanga lisigala nga ligenda mu maaso naye obuzibu kumutta bamutte awo olabira kingi bamukuba amasasi ng'ebakuba Yasiini awo tufuna olaba obunyiivu bw'abantu kitegeeza ebigambo bya CDF byayogera nti essaawa yonna bayinza okukwata Bobi Wine agendako mu basement tuyinza okirabako ekyo nze nkisuubira munnabyafuzi yenna olina okukwatibwa olina okusibwa olina okutulugunyizibwa ebyo tebikola mawulire kati Besigye tali munda si yajjanjabanga mwami Museveni negwe omuntu yakujjanjabanga n'omulaga amabi nago n'otokuwatibwa n'asonyi ku mabi nago wamulaganga ng'ali munda oyinza okulya emmere n'ekuwoomera omuntu gwe wajjangamu empale n'omulaga amabi nago tosobola kujjukiramu kyo omusajja gwe nayambuliranga empale n'alaba amabi nagange bamusibye nnyo era nze Kyagulanyi kyajja kukwatibwa bamukwata nze firimu weewoomera mumutemuleko mulabe Uganda bwewunya omusaayi mulabe Uganda bwebuuka emirambo atwogere ku nsonga eri wakati wa gavumenti n'ebibiina ebimu okukola alliance nga Nobert bwe yabadde annyonnyola omuli DP FDC enkadde n'ebibiina ebirala bingi nnyo nti biri wamu ne NRM okulaba nti nno bikyusa obukulembeze buno nga biyise mu makubo amatuufu ne NUP ne PPF byo biganye tolowooza nti nno kye bakoze kirungi nnyo bakyuse obukulembeze mu bulungi ekikyamu nnyo ebyo ebibiina Mao nga bwe yabimenye ekibiina ekyasinze okufuna ssente
kyabadde ekyali ekyange ekyefudisa enkadde kyafuna obuwumbi 75. FDC yafuna obuwumbi 75 okuva mu gavumenti. Okuva mu gavumenti. Nga zaaki zibayambe ku pate n'okutambuza obululu n'okendeeza amaanyi ga Bobi Wine. Ekyampuuga nakyo kyafuna, ekyabidangisa nakyo kyafuna. Oyo nga bwe yabimenye byonna byafuna era sente zonna zaafuluma dda bazirina. Nekya basalirwa ne basalirwa Jeema ne yafuna sente ate basalirwa mubi nnyo. Naye ate oba Semunenya oba engeri gyali Musoga nga yali nfanfe wa Kyagulanyi. Basalirwa alina emyaka emeka? Ekyabasalirwa kyekimu nakyo ku byafuna sente. Basalirwa bw'aba asusse emyaka 45 yali badde ategeera nnyo, ne bw'aba agaanye okutegeera Mungu amusaasire. Nga yali nfanfe wa Kyagulanyi. Bamugobako ne mu Jeema mulimu entalo, mulimu ebiduyi bibiri, mulimu ekirwanyisa Jeema, ekirwanyisa basalirwa. Era sente ezo nabo bazimanya. Ne Kabuleeta nawulira ati newaawo olutalo lwali lw'amaanyi nnyo ku lwa sente. Sente ezo sente zaafuluma zimaze emyezi 2 nga zifulumye. Sente zifuluma kulwanyisa Kyagulanyi. Kulwanyisa Kyagulanyi. Si kuleetawo transition mu gavumenti nti oba Museveni bw'akivaamu Nobert akikwatemu oba Mpuuga. Omuntu alwanyisa Kyagulanyi aba Kidoli. Bavumye nnyo abantu bannayuganda nga bangi. Biba Bidoli. Omuntu yenna alwanyisa Kyagulanyi aba Kidoli. Kyagulanyi agaggawazizza abantu mu bibiina ne mu gavumenti. Kyagulanyi agaggawazizza abantu mu bibiina ne mu gavumenti. Abali mu gavumenti bamukozesa okufuna sente n'abali mu opposition bamukozesa okufuna sente. Era nze bwe ndaba omuntu awalampa Kyagulanyi kiba Kidoli, era nga laba ekidoli ekyo. Kuba waliwo abaali bagamba nti ne Kyagulanyi azze kulwanyisa FDC oba naye NRM yemuleese, naye ate Nobert bwe yabadde amenya ebibiina ebikolagana ne gavumenti ate ye NUP teriimu ne PPF. Amazima gajja kujja, amazima galwawo ne gajja. Fejjo tukigamba abantu kati munnaabwe Saabateesa, Saabatabaganya, Saabaddiiru ye yamenye ebibiina byonna. Ebibiina nga bwe yabimenye Mao byonna biri under the government of Yoweri Museveni. Era is funded by the government of Yoweri Museveni. Mpuuga abantu nga bamwesiga nnyo. Mpuuga gye baakoma okumwesiga n'obulyake. Mpuuga mululu nnyo, mululu nnyo wa mululu nnyo. Wa mululu nnyo, muluvube nnyo. Kati opposition entuufu abantu bagaye nno ye NUP. Exactly, ne PFF. Era kyova olaba teri kibiina kye bagenda kuba miggo, kye bagenda kutulugunya, kye bagenda kuttamu bawagizi, kye bagenda kutawaanya nga NUP na PFF. Bino ebisigadde bigenda kukola bulungi emirimu gyabyo. Abo bayisa bivulu. Abo bayisa bivulu. Bali ku accountability. N'ebibiina ebigenda okutulugunyizibwa, ebigenda okuttibwa, bagenda basiba, bagenda bawaayiriza, bagenda batuluganya mu Uganda biri ebi. PFF na NUP. Ate gye buli nti nno PPF teyaleese mukulembeze. Kitegeeza era embiranye tugenda giraba mu bibiina bibiri NRM na NUP. Bino ebirala biri ku accountability. Sente bazikozesezza batya. Bazikozesezza batya. Era ojja kulaba abantu ajja kutuuka n'okwekola obusolo nga bwe walaba Amuriat
atuuka okwejjamu engatto atuuka okumalako lale ng'ali mu bigere ng'ebyonna byonna abuzaabuza nfaaye naye nga munene muli awulira aswala. kitegeeza abantu mu kusooka abaavumanga FDC ene yeekutula neva mu PPF bagamba ati nno babi obudde buno kati bakirabe nti nno baali batuufu okuleka bali bwe kiri sente zajja zino zazze mpitirivu era kampeni esinga zijja kubaamu n'emmundu wano wetulaga naddala ezaabo amawube yamenye zijja kubaamu n'emmundu n'ekiya gaasi nga nabo bennyini emmundu bazirina ne ziri kooda. ekitegeeza omuntu sooka omusigire mu kampeyini z'omwaka guno bwe zigenda okubeera ze tugenda mu kaluko bwa pulezidenti bagenda ziyita mpaawo atali kaaba we tugendamu oba nseegula mirambo bagenda ziyita mpaawo atali kaaba oba nseegula mirambo. Kibooka egenda kunyooka omusayi gugenda kuyiika okumanya kampeyini ino zaakaaye bajja kutuuka bakuwe ne ssente bakikozeko ne mufumbiro bamusanze mu kkomera eruzira ne bamugamba yogera ssente zonna z'oyagala ove mu Bobi Wine mufumbiro bamusanze mu kkomera nebaga yogera ssente zonna z'oyagala fe kyekikukwasizza naye nga tebalina musango nti nno gwe guno gwe yogera ssente zonna z'oyagala ove mu Bobi Wine otandika omuvumirira era ojja kulaba mu kampeyini nezijja ng'omuntu bamufoosinze nakuwagira gavumenti lwampaka bannaye mugyebaleko banne musiibye mutya banne tubonga ne Museveni abeewo tubonga naye naye nga yanaakaaba tubonga naye naye nga mu mutima gwe akimanyi tamwagala bajja kubanga bba wa maama Fiina bba wa maama Fiina bamukolera birthday ya bukadde ya miliyoni 5 naye ng'obunyiivu bwaliko n'ennaku gyaliko n'ebirowoozo byaliko nga g'omukazi ono miliyoni 5 senga azimpadde omukazi ono miliyoni 5 eza keeke senga azimpadde omukazi ono miliyoni 5 senga nguliddemu ekizimbe ewulidde ng'omulaba baafidde kitegeeza kusanyuka naye nga ye si musanyufu n'abantu gyeba NRM oye NRM oye NRM oye naye nga amaziga NRM oye bazi bawanika batya mu NRM oye bawanika kikonde NRM oye NRM oye ku mwaka guno oba mu kalulu kano NRM tulaba nno ekoze kinene nnyo okulaba nti nno yeddiza parties ennyingi nnyo ezibadde eza opposition era balese n'eŋŋombo nnyingi nnyo kati obudde buno batambula mu ghettos ez'enjawulo bataddewo kye bayita Buganda for Museveni bakoze ebintu bingi nnyo tulowooza nno bagenda kufuna abawagizi bangi nnyo bakoze eki tolaba projects ze bakola bakoze eki Buganda for Museveni togira bwetambula ekoze eki ekuŋŋaanya abantu kudde ku Museveni neekola kutya bino bye bamanyira omuntu kati nalabye Namyalo ali Kiboga n'oleeta fulampeni n'oleeta ekikanda capati n'oleeta buhandi dulaya mu myaka 4 fulampeni ya mitwalo 6 era basanga biweewe mu myaka 4 egiri emyaka abadde ali awa lwakuba n'abantu baffe bambi abamu batya obimukuba mu maaso
mama abantu babawa eŋŋano pakiti namba ne bakuwamu ekidomola kyabo ne bakuwa pakiti yegundi mu myaka ana egenda kukola bbanga ki. Taata wa Namyalo twamulaba ng'ali mu mbeera mbi. Namyalo ebintu ebyo abiwe kitaawe. Taata wa Namyalo twamulaba ali mu mbeera mbi. Ebintu ebyo abiwe kitaawe. Bano abasajja bajoogana budyozi. Babiwe famire zaabwe. Myaka ana nojja ne katoni y'eŋŋano ya kilo 3. N'ekidomola kya buto myaka ana kikolere ki? Atongere mu business ate bajja girambula balabe. Myaka ana gw'obadde ozinteeramu. Gavumenti mwagala ekole ali mukolera abantu. Kiki kyekoze? Wali olabiwa gavumenti egaggawaza abantu ng'ereeta katoni ya butteemu n'ekidomola kya butto. Gavumenti ng'oyagala okugaggawaza abantu ekendeeza misolo na kuzimba factory. Kyokka kye kigaggawaza abantu. Kendeeza emisolo ozimbe ne factory. Omuntu ekidomola kya butto abeere ng'akivuga asobola okivuga okifuna ku mitwalo 2. Katoni y'eŋŋano ku mitwalo 3. Era ogana obuuza n'obuba nti bano baasomeramu bonna basiruwale. Kyova olaba nze yasanga ngenze mu siniya. Bonazo yasanga oli waggulu. Bano baasomeramu bonna basiruwale. Gavumenti ng'oyagala okuwa abantu kendeeza ku misolo. Kendeeza ku misolo. Badde mmanye ebintu bye bakola bigenda sika abantu bangi bagiwagira. Sinakyo kisoboka. Kendeeza ku misolo. Kesese yo giraba. Edda layisinsi yalinganga ya ssente empitirivu. Nga layisinsi olina kutunda bibyo. Layisinsi neetuuka ku mitwalo 26. Kati abasinga bagezaako okusasula layisinsi. Ate ng'oyagala buli muntu asasule layisinsi. Layisinsi y'edduuka edde ku mitwalo 10. Ogaggawaza kw'abantu kendeeza misolo. Kati Power King eno ogiraba. Erina abakozi 2. Gavumenti ejyagalako omusolo. Buli ekiyingira wano gavumenti ekijjako omusolo. Buli ekikozesebwa wano gavumenti ekijjako omusolo. N'ebikendeezeeko. Ekigaggawaza abantu gavumenti kendeeza ku misolo na kuteekawo makolero. Kuba ekkolero lwaki ligaggawaza abantu? Ekkolero likozesa omuntu atamanyi kuwandiika linnya lye nti Isima Lubega paka kuwa diguli. Ekkolero likozesa ku muntu atamanyi kuwandiika linnya lye ne bwaba wa P2B nga full figure akola mu factory paka kuwa diguli ne diguli 3. Yakyo olaba Kenya abantu abasinga bali ku misaala n'ensi ezaakola. So nga tuwumbawumba gavumenti erina kukola ki okweddiza Buganda? Terina kyesobola kukola. Terina yagubaaguba. Nze nasoma n'omwana ekibibi. Mungu amusaasire yafa. Twamusanga ali mu P4. Nga ffe tuli mu P1. Ne tusoma ne tumuleka mu P4. Ne tugenda mu P7 ali mu P4. Ne tugenda mu secondary ali mu P4. Tukutera yini. Wali mu P1. N'osoma P1, P2, P3 n'omusanga P4. N'omulekamu. N'osoma P5, P6, P7. Abaana ne bagenda mu TTC. Ne bamusanga ne bamusomesa nga ali mu P4. Paka essomero bwe lyagaana ne ligaba omwana baali bamuyita Sematiko. Lyamugoba lwampake waabwe baali bagagga nnyo nga basomesa. Famire yaabwe baali bagagga nga balina ssente. Abaana be yasoma nabo ne batuuka okugenda mu Tashala Institute ne bamaliza ne bakomawo ne bamusomesa ng'ali mu P4. Kati gavumenti eno yagubanga Sematiko. Tekyalina kipya kyesobola kukola. Oseole bannyawo ensonga zeezo tetujja sukkakaawo. Njagalayo bano abantu 3. Batumireko bannange Lwengo Bukoto South Ewakagabo Twaha Kagabo tuleese Julius Sentamu. Sentamu yaliwa yenna ali awo director w'amasomero
muntu nnyo wa Nuupu. Lwaha Kagabo yagenda mu PLU ne bamukuba akalulu. Katuzizaawo Julius Sentamu. Julius Sentamu abantu bewa Lwengo Bukoto South. Lwengo banete mutuswaza. Bane tulese Julius kadi naye bajja jimuwa alina amaanyi mangi nnyo kugulawo. Bane tulese Julius Sentamu mulabire ddala. Ate bunamuwaaya LC5 mutundwe wadi kisigula wawo na wonaawo tulese Medi Muwanga Damba oyo no muganda wange Medi Muwanga Damba gwe tulese bunamuwaaya wadi ku LC5 Wakiso district. Medi Damba muganda wange dala bane luli omwana wange mwamumma kaadi ne kuno Nuupu nagyebazizza muganda wange yamuwadde kaadi bambye muwalawo ne bamuganda kale kyasaliddera mu ntamuka ezifudde aboko n'oluso. Damba gwe tuleese Medi Muwanga Damba ate musajja mukozi muvubuka muto wa Kiwago muvubuka wa maanyi muvubuka mumanyi bamuwe akasembayo ensangi muwalukagga tuleese Maguleti na Kitende gwe bagenda ogiwa yabaddewo wawalukagga badde kansala kati azze mu kifo kyawalukagga Olukagga namulayiko ng'amwogerako nti omukyala w'amaanyi nnyo. Tuleese Maguleti na Kitende tuleese Maguleti na Kitende omwana w'Olugave na Kitende nakiwaabwe bamukazako kansala Naaki oyo bamuwadde dda kaadi zalika zafulumye ezaabwe Yesu gwe bawadde kaadi bamulonde bambi ab'ensangi tuzizaawo Naaki Maguleti buli kimu kyonna ensangi egenda kwakaayakana. Ayise emikono mirungi ayise mu bantu balungi ate Medi ini Walukagga wakomye Walukagga nalaba ebintu byakoze nga birungi omusolo gwayongeddeko kati ate bwabeera aleese ono n'agwongerayo bane tuleese Walukagga temutwerabira poza akasembayo ebusiika ku bwa meeya bane munansonyiwa leero ebusiika mpagidde William Magambo gwe tulese Busiika Town Council bane William Magambo mulabire ddala William Magambo muvubuka muto muvubuka mukozi muvubuka wa byafaayo muvubuka mudduukirize bantu muvubuka alinamu kasente muvubuka muyivu muvubuka wa kitiibwa muvubuka munnaddiini muvubuka wa ggonjebwa muvubuka muntu mulamu bannange Busiika mwaliko basezaala bange ne bannazaala bange wulidde tuleese ku bwa meeya William Magambo ku bwa meeya esebo. Okay, basebo ne bannyabo ndowooza ensonga zezo muzitegedde bulungi nnyo naye ate nkuzigirira akafo akasinga okubeera ak'omulembe bakayita Power King ku lunaku awo Kasubi jangu buli kimu weekiri kye weetaaga buli kimu Friday buli Friday kiba kyamaanyi nnyo wano n'abawala abanyirivu tulina n'abawala abayinza okusuula eddalu ng'obalabyeko bulabi tuba n'abavubuka ab'omulembe saafisi abwe nnungi nnyo era bw'otuukawo ojja mmanya ate tulina ebitebe twabijja England mu UK okigwamu n'ogamba maama we ye mwe abalina otulo weekeseza wano kitebe okituulamu ne kikola lumansi ne kikunyiga masaaki buli wodda kikunyiga masaaki era bw'oba oyagala masaaki sookera mu bitebe wano. Omwana Jona yakola ebitebe bino. Jona yakoze buli kimu kyonna ate tulina n'ebyamasannyalaze Jona Electronics tukoma ku bya
tetukoma ku byamasanyu byokka tutunda n'ebyamasanyalaze okujja wano eno amataala agali wano ogamba yinga John Electronics byonna ebikola taala lyonna oyagala yayingira nti oyagala lya Itale oyagala lyawa genda mu John Electronics. Ensonga zezo basewo ne wanyawo tetujja sukka kaawo mbeere bulungi mweraba.